Enkumi n'enkumi z'abantu zezeetaba emisinde gy'abankubakyeyo egyatumiddwa mu Migrant Stake Run 2022. Mu bano mubaddemu abaliko ku kyeyo mu mawanga ga Buwarabu abali mu nteekateeka z'okugenda kampuni ezitwala abantu bano wamu n'abalwanira eddembe ly'abakolera mu mawanga ago. Emisinde gino gibadde gya kutolontoka kilomita 5 nga gigendereddwamu okubunyisa enjiri y'okulwanira eddembe ly'abankubakyeyo. Kiraga ensi yaffe nti bwe tugenda eri tuba twetaaga okusapootingibwa ne gavumenti okumanya nti naffe gye tuli. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofatogabye yakiikiridde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'era asoose kusiima kampuni ya EDDEMBE International enywedde mu zinnaayo akendo mu kukola emirimu gy'okutwala abantu ebweru ne balondoola embeera mwe bali. Kye bayitamu tuba tuli nabo ku stage yonna, ba employer baabo twogera nabo, ba supervisors baffe eri batuyamba nnyo okulaba nti buli complaint yonna tugihandolinga the way it is. Kyofatogabye asoose kujjukiza abaagala okuba ekyeyo okuyita mu makubo agali mu mateeka nga bagenda okusobozesa gavumenti okubadduukirira singa wabaawo ebisobye. Bannayuganda abaana baffe abalina obuzibu bwe basisinkana nga bagenze mu nsi zino naye n'ategeezebwa ekyo kiva ku nkola emu abatagala kuyita mu mitendera emituufu. Ndabye abantu nga babazanyira kugundi ku mbeera zammwe nga babagamba pasipooti abamu mugiguze obwana bwa ssente ng'ate pasipooti mmwe nga gye mulina okukozesa eri ku $25,000 gyokka. So musasudde obukadde n'obukadde, ekyo kyensooka okubalabulawo. Mukozese channels ennungi oba entuufu, naye obuzibu bwe tulina oba ogenda ku TikTok oba ogenda ku YouTube oluusi ne tuwa ekifaananyi ekibi industry eno bambi tekitukolera bulungi. Ono era asabye kampuni ezitwala abantu ebweru okusoosowaza ekyokufunira bannayuganda emirimu gy'ekikugu kubanga gifuna okusinga ku mirimu gyalejjalejja. Abasawo, balooya n'abasomesa so n'abagamba olw'okuba yakitegeezebwa nti banoofuna akasente atakasingako okusinga bannaffe be muyita bakadaama, n'olw'ensonga nazo tulabe nti tulaba engeri gye tusobola okulinkinga bannabaana baffe mu makampani ag'enjawulo. Wadde ng'omuwendo gw'abagenda okuba ekyeyo mu mawanga g'Abawarabu munene ddala, abamu ku bakungu ba gavumenti bagamba nti eky'okugenda ebweru si kye kijja okumalayo ebbula ly'emirimu mu ggwanga nga weetaagisa enkola enaayamba naddala abavubuka okwejja mu bwavu. Tukitegedde nti ensimbi ezisoloozeddwa misinde gino zigenda kweyambisa okuzimba ekifo w'okubudaabudira bankubakyeyo ababa bakomyewo kuno. Ali Mivule, NTV, ku ssaawa emu.